Diamond nazze tokamba nze simanyi alimba yali akimanyi teriyo mukozi asobola kukkiriza musajja wa waka oba ex ajja waka nga tayise mukama we natagamba mukama we tali abatyo mugoba tebone banyabo tuba tuyingiddewo kyanza Ivan Kachumba ali munabutambala bulaba akatimba kano tuba tuzze wennyini ku kitebe kinnyini kwofuna emmotoka eyakabi ate mu kibanja mpola waliwo ensiba mbagamba buli kaseera Sula Motors wakyemanga wa kalenda buli kaseera wondabira waneeno nga waliwo akatimba emabega manya wendi ate ngenda balambuza kyeka leero ku mmotoka ate kasaba kulaba by the way butereevu nenda balambuza ku motoka mmanyisi motoka kati ebika bye tulinawo ne byogiri tulina ebika bingi eyo blade gyola eno TX eno TX Prado TX banna byabufuzi eri Subaru Alphard weziri so kajja Toyota bena webiri Benz weziri Mark X weziri motoka tuziyina butereevu buli ayagala ekika ky'emmotoka jangu buziwa neeno ogenda beera okifuna anko kitalo nnyo ekyomusajja waffe Tamale mirundi siniya yagenze amawulire gakusanzeewo amawulire bankubidde kiro ssaawa nga 7 awo nabitegeeredde ngeri gye nabadde mu tulo otungi nazzeewo buzzi inagwenyomedde naye olwagafunye mu katebe bwennyini we yasigadde abadde munywanyi we nnyo akankaka bamulese bulangiti ne bamubikira awo sinalimenti yawona kubanga waliwo bamwogerako awo ennyo mutabani we nayogera ng'ali mu kuyomba ne kankaka ninga awulirako nti bamusiiba yafunamu kaawo ku kabuleeki kayintavo kabanga kayintavo awo nete newunyiza okuwulira nti ate leero nga towuliddewo namawulire nti oba ali bubi badde bateekateeka namutwala bweru nakalema abadde yamusonye nga yamuwadde olanga kimu bali ebweru nemukama bwatyo bwe yasazeewo basebo ne bannyaba olwaleero ensonga tetugenda kwogera ku za Tamale kayiseewo buyisi ensonga muzitegedde nnyingi nnyo muzirabye ensonga gye tuliko ya munywanyi woono ennyo Shakibu munywanyi wo mwannyinaffe Shakibu amawulire ogalaba ku mutimbagano Shakibu alina kukola ki Shakibu alina kuva kwesonyiwa mukazi bw'ateesonyiwa mukazi ebizibu ebyo akyalaba bingi alina okwesonyiwa omukazi ekisooka omukazi akuze tagenda muzaalira ali mu muyisa mu maaso ali mu kumulabisa byakola byonna bya kisiru alina kukola ekintu kimu kwesonyiwa mukazi atandika obulamu obupya n'omukazi omupya ate omukazi oyo omupya tamulaga mu mawulire amulekeyo mu kateni Shakibu asobola okwesonyiwa Zali asobola kubanga talina kyajja mufunamu ali mu kwonoona future ye Zali ali mu kwonoona future ya Sakibu kubanga Sakibu tafuje kati oyandibadde ng'omuvubuka ati ayagale ku bawala yagwa ku mukadde tagenda muzaalira Zali ebyokuzaala abikomya dda kubambadde akataako sinnabakalowooza yabikomya dda ebyokuzaala kati omuntu gw'ogenda okubeerako akufuge tagenda kuzaalira takuwa ssente kubanga Zali kimukakatako okuwa Shakibu ssente buli mwezi buli wazaafunye alina okukwata kwa kiri kimu kyakubiri 20% n'agamba nti kwata kubanga omuntu omukadde yenna tayagalikika omuntu akoze ku myaka egyo kale sawa zino Zali yafuna mu Shakibu tafuna talina kyafuna mu Zali toyinza kugerageranya muntu wa myaka 5 kuddago omugerageranye n'omuwala omuto myaka 25 mu kubanga kale mu buwoomi atubere direct tukiralifayinge zaita naweza myaka 5 ajiweza ali myaka ngana bwe omukulu ennyo ana ali oba late ana mu ebiri awo ali mu late 40s oba 50 ayina omwana akwenkana n'obukulu ate ng'omwana yamuzaala ali South Africa ate ng'agenda ova South Africa gali mu Uganda ng'olede mukulu omuntu w'olowoleza ate no kangende enkuba ekyeyo oba machuwa enaafu ekikulu mu byonna byonna nti takula bulwi akula bulungi kati Zali yalina okusasula Shakibu ofunye omuvubuka omuto embula kalevu omwonoonedde future ye abawala beyandyagadde abataaba wase azaale bonna bamugjeeko amufuga olufuga Zali buli luvannyuma lwa ssaawa ezi akubira Shakibu video call
oliwa okola ki Laira wallahi mbadde agimukubira amulemesa okwagala ki abawala abalala ate yobala okukuba nga yazanya firimu ze ye tagambwako ye tebabimukubira ebyo anti leta ekola nnyo ku muntu omwavu oluddewa onaanaaba onoolya oyogera naani olagawa ovaawa leeta o ekolagana nnyo ng'omugagga yabuuza omwavu era omukazi aba yennansana bw'oba obibuuza omusajja nga gwe omukazi oli mwavu okola nsobi tolina kubuuza muntu mugagga kati ewa sakibu gwe babuuza tokuta essimu obadde okola ki oyogera naani oyo obaddewa kati tamuganya kugamba nti kayeekyusa afuneyo omukazi omulala yenna naye nga bazadde ba sakibu essaawa zino basanyufu era bagala ekintu ekyo tukipikire ddala sakibu aveereyo ddala mu bufumbo ate balina kye bafunye mu bufumbo bayingira lakizale fagundi maleji nga bamanye nti egenda bazalidde akabasa nga bamanyi nti no buli kimu ekyabwe nti mwana waffe afumbiddwani zali eyitadde bosredi ali ku masomero 20 agassemanga alina amaka South Africa ne Uganda tumaze ebyaffe biwedde tebalina kye baafuna abazadde abakuzalira omulenzi tolina kyobawadde ate nga gwe olina okubawa infact zali yalina okugenda okukyala ewa basakibu kubanga ye yawasa sakibu takeerangako ku makya n'akwana zali zali ye yakwana oli yali bukozi wa waka nga mukozi wa ssemwanga awaka kati zali we yamala okugenda wa Diamond n'avaayo n'afunayo omuvubuka omulala gwe yayagala awo yalakuba okuba obusuutisuuti ng'olusabaira namusati amala ga lubindi omutegedde kati kwe kuddamu n'agamba abasajja bano bansumbuwa lwaki sijja mu kino ekiraalo kyaffe kino n'agenda n'asosonkola y'akayana kasakibu n'asosonkola y'akayana kati oyo yayina okukola ki yayina okusasula ani sakibu era bino byagamba nti no what do you bring on table aleete ki nga gwe omuwasa gwe agamba nti nno gwe weewaayo nti nogenda mukolera byonna byayagala kakutuusa ku ntikko kyasinga okwagala sakibu omulimu gwe agukola ogwamuleeta labusi mugambe tukola mugambereko sakibu omulimu ogwamuleeta omukulu gwakutuusa ku ntikko agukolera ddala emmwanyi azigaaya omulondo agugaaya omusongola agugula wagusanze namakinga sure ti akusanyusa wansi mu buliri kati ate kikyoyagala akuwe gwe olina omumuwa byewamusuubiza byakusuubiramu nga mukwatagana teyabifuna talina omwana yavuddeyo n'atugamba nti yakafuna 2,000 zokka okuva ku zali ng'ate 2,000 ezo azijje ku musajja era Diamond Tanzania yamujjako emitwalo 4 olinakwatako obusamambiro 2,000 n'agamba nti mwe mumanyi wali owuliddeko zali nti ayambyani nti oba kali yeyita bosredi kitegeeza oli mugagga era olivinga obulamu obulungi wali oyambyani nti tuwulidde nti zali ayambye abantu b'egindi ab'ekitezi baabo agenza abayambi gwe ng'ayina ssente yasigaza essente nti oba luwaba teesobola ogenza obakoze ekyo bayambi yali ayambyani yagambye n'ekyama nakugamba nti kaababe beewaabwe bonna bali mu mbeera mbi bonna tebalina kye bamugajuddwamu mu bugagga bwe kati omwana w'abandi omukozesezza akutuusa ku ntikko byonna abikombye avulubana ku lulwo kusanyusa naye nga gwe gwennyini gwe basanyusa nawe weemanya emyaka gy'olimu abakazi abakadde bonna obanga infact fe okwagala ku mukazi omukadde olina kubanga otamidde ng'olina bizibu nobanga ovuddeko kototegeera okunyumiramu ku mukazi omukadde era abakazi abakadde tubamirira nnyo n'obukerende bwa 10 butereza amaka kubanga feeling ziva wala osobola omusanyusa kati vuka bene nabikoze yajja amanye nti ogenda kukyusa obulamu bwe Sakibu ye yandibadde essaawa zino alina botiiki emirimu gy'abakazi nga gyakola emirimu gya botiiki gy'abakazi omusajja obuvunaanyizibwa tosobola gamba muno kati ndi mu botiiki simanyi empale njeryako 2,000 simanyi empale njeryako 5,000 sikaati njeryako 7 simanyi ate essaawa we banabigulira ddi kwene economy olina okusasula renti
tosobola gamba nti nno omuntu ali obulungi nti Sakibu ng'ali mu boti tekiriyo ogwo mulimu nange sisobola gukola nga nze singa kati Sakibu y'omu ku bavubuka abagagga ate abeeyagaza olw'ensonga nti yawaayo obulamu bwe n'ayagala ggwe alina n'abakozi botiki singa mulimu mukozi nga si yabeeramu nti akwate vidiyo ajja kulambula bulambuzi ye kubalansinga najja n'avaawo ni kati n'oba oyagala Sakibu genda bugenzi ku UK Mall w'omusanga atunda mbu masaawa bintu by'abakazi simira babiyita batya simijjowerozi asobola okufunayo omukyala asobola omutegeera okuleka Zari Sakibu bayitirivu abamwagala bangi nnyo anti kyeyamuyambako kiri eki kyafunye mu Zari tyamukoledde erinnya kyekyokka teri kirala kyafuuse serebu olwa Zari ni ali mu kubonaabona omutima gujjudde ebitulituli essaawa yonna asobola n'okwetuga what do you bring on table gwenyini nyini gwamusuubiza ng'omukwana kati ate kwati weefudde ate ekalayo abakuwa yabijjewa wamugenda okumukwana ng'okimanyi bulungi nti mwavu wagenda okwagala Sakibu ng'okimanyi bulungi ngenze ku mwavu abagagga bonna nawa wayina Ssemwanga wayina Diamond kyovola bayazaalirayo ambaana mu sipiidi ekika ekyawaggulu ng'anoonya kufuna ewa Sakibu ne woolimu ebakako emyaka egiwera 3 tolimufunisa lubuto ayina akaweta akolubeerera ayina empisa ey'omwaka ayina amakerenda ag'emyezi 3 n'amira ne ka after 6 byonna kwetangira lubuto lwa mwavu nye ewa Diamond gyali myezi 6 yali amaze ozaala omwana asooka omwana yamenya ne rekodi teyaweza na myezi 9 omwavu tolaba nti nno yakola entondo omwavu tolina kukola ntondo waliwo ekisukka kubanga Sakibu yatugambye nti ye bwe yalinga akola anti kati bo kati baava ku byobwavu bafuuse baserebu waliwo ebintu ebibaweebuula mu public Sakibu yali agenda okushootinga video ne banina Rose oli yamugamba ogenda kunswaza byokola ebyo bijja kunswaza baga mugenda kwemoolamoola kyokka ono we yali agenda okukola nga Diamond azze n'alyoka amugamba nti Diamond nazze tokamba nze simanyi alimba yali akimanyi teriyo mukozi asobola kukkiriza musajja wa waka oba ex ajja waka nga tayise mukama we n'atagamba mukama we taliyo abaatyo mugoba taliyo kati bw'oyisebeza omuntu nga tebamwagala yagamba yayita mu bana abantu anti ono omukazi alimba atidde kwogera mbuno ye yamuyita gwa amazina Zari ge yazina ogamanyi bwanyenye ekyensuti bwakyuka n'agira akalulu bwati n'anyenya wansi ng'ate omusajja ye akomaakoma mukko ye omusajja nga tayagala kulaga nnyo nti ali kuwono naye ng'oli avuddeyo n'eri asembedde wanazinira mu maaso g'omusajja ali mu mwetega gwakubiri ye yasulawa omusajja gwomanyi gye yasula teyavaayo ku olwo gagalagawa ati kati twabimanya tirina abimanyi ne Sakibu tabimanyi tamanyi oba yasula oba yagenda ku olwo ninga chances ezisinga yasula kubanga omusajja waaviiridde eri n'agamba kati nyingira amaka bw'obeera tolina ky'olita ku ttebo ne bwasula tolina kwogera nandi kukweweebuula wakiri mwandigambye nti pate kanjikolera awalala little ground balabe nti omusajja agenze nange ngenze oba si kyekyo wali olina okuyita omusajja kubanga Zari teweegaana wabitegeera wali olina okuyita Sakibu Diamond agenda kujja ku birthday ya muwala we jangu obeerewo tuleme kulaga kifaananyi kibi mu public kubanga Sakibu wabeerawo bagamba bugambe nti bakujoozemu naye nga wooli era butuuka okwebaka gwe webaka ne Zaliwo naye kati oli Kampala tumanyi musajja yazija saameka yavaawo saameka goba video zirabye luvannyuma nobazina musajja mu nju yeetaliramu bwetalizi bw'ava eno gye bamwaniriza mu ddiiro bw'agenza eri ewali pate gy'asanze abaana ali mu ddiiro yeetala bwetazi mu nju niwankubadde enju siiyo okujooga kuba kususseewo oba ne Diamond yalowooza nti Sakibu mukozi wa waka ayinza okuba nga takimanyi nti nno ye mwami we ngeri gyatamuyinamu mwana alabaga Sakibu omukozi kati Sakibu obudde bunalina kukola ki asalewo agonde taddamu kutuwoganira agonde akola omukazi kyayagala oba awulira ng'ayagala nnyo omukazi agondera omukazi byayagala oba si kyekyo yekyankuula akole ki anobe genda mu bufumbo obulala obwo bukufuukidde akabasi
omukazi nina ow'omwana tosobola mukontrolinga omukazi nga yazaala dda ku mwana ozi nga making sure nti no yakulaga amalaalo nti bba wange wuuli abaana bano balaba gwe nabazaalamu wuuli emmanju n'olumba amalaalo n'ogafukira n'olaamiriza ogamba nti bino ebyensi byakulema wafa beereyo n'emizimu ginniwaayo wummula mulembe ebyokunsi byakunsi tukomawo okutusumbuwa naffe bolaba tweyagala eno naffe gye tujja n'okunkumula neddayo ku mukazi wo naye ng'omusajja akyaliwo anti graduation party ey'omuwala oyo gwe bakoze birthday party era Diamond agenda kuba atudde wano Zali bali graduation party ya muwala waabwe nga Shakibu olowooza alibeerawa omuwala oyo waba alwadde ng'ali ku kitanda nga Zali yamuliko Diamond olujja n'ategeera nti nazze Shakibu Kolo mu ddwaliro talinnyayo kubeera kyendowooza Zali engeri gyayagalamu akasente fiizi ne bwe zituuka Diamond namugamba jangu ozinone Tanzania era azinona agenda era azinona kubanga oli business woman mukozi wa ssente Shakibu mu mbeera eno yonna bw'atagondera biragiro bya mu anobe atandika okwekolerera kirungi alina kapita alina erinnya ebintu ajja bitunda mpola mpola obugagga bw'aba avaako obwensibo ali kati bizinesi bulimu obugagga obwensibo gweoyinza ogamba nti olina botiiki n'ogamba nti ojja gagga wala ozimbe kalina kiringa wa bodaboda gweoyinza ogamba nti ojja fuka bodaboda ozimbe kalina pozi ayinayo bulimu omulala ogw'okutunda emmoloka awo ajja kugaggawala bw'anaaba gwakoze naye awo asikirize oba afune mukazi mulala amuwasa yamanyi ani afiirwa ku Shakibu ne Zali Zali yajja okufiirwa Zali ayinza okufiirwa ayinza okulwawo okusanga omusajja amukola Shakibu byabadde amukola nti Shakibu abadde agonda nga mwetowaze ng'era ebimunyega asirika era ne mu mbeera eno Shakibu tannaba kuvaayokko n'akomplaininga tannaba wabula Zali olugezigezi lwe Diamond olwatuuse n'asalawo agambe Shakibu nti omanyi Diamond nazze wano ku birthday nange nabadde simusuubira ng'omusajja omugezi n'amanya nti ebifaananyi bigenda kola ki kufuluma ate bazze banvuma mu ngeri ng'eyo bwe twagenda e Tanzania abantu bamuvuma social media yonna yonna yakola ki yamuvuma n'agamba byonna bikole naye tokwata vidiyo ezinampeebuula kubanga nze gwe bagenda okuvuma nga naye kiyamugambye ng'agenda okukola vidiyo ne Nina Rose Zali yafulumizza vidiyo nga zakumukumu nga musanyufu bitya kati Shakibu abiraba anyiiga ng'omusajja bw'anyiiga oli bwakuba essimu ono takwata obusiru bw'oli yazze ku social media kukola vidiyo ate nga ekuba bukubi ono what do you bring on table ani gw'obigamba mwana w'abandi omukozesezza wafuna mwana muto ogenda kugjawo omusajja omuto ku myaka gy'oliko abantu bategedde empisa zo teri agenda kuddamu kwesiga era najja ina okufumbirwa agenda kuba kukulyamu buli kubanga tobbika towaayo ssente alina abakazi bakimanye omusajja gwaddako kufuna yenna agenda bamulyamu buli era bajja mulyamu nawulidde Shakibu agamba ne bwe kuba kuddayo era nagenda ategedde omukyala kyendimu ate Shakibu oba osazeewo okuddiŋŋana ne Zali funa omukyala omulala omuwase eryo ddeyo okukola mirimu eri omanyi nti kati oli ku kicuba wasa omukazi atandika okukuzaalira abaana nga wa mubbali wa mukateni tomulaga mu bantu wasa va mu byekisiru omanye nti kati eri oli muli mu showbiz zammwe nezali nenge eno ina famire ye eyimiridde kubanga Zali talina kyagenda kukugasa talina kyajja kukuyamba talina kyajja kugattako abeewamwe bazadde bo tebamufunyeemu nga tebe bali balina osinga n'omufunamu bamuzaalira oluvubuka ogwobeerayo omuzadde n'owulira ndino omutabani we omuto ali ku mukazi wa myaka 6 omanyirawo ndino omuvubuka wange omuto gwe nazaala yalina okufunamu tafunye mukodo bitya ayina kano mukategeere abasajja tukole nnyo ssente mpozi nga mugenda kubeera nga mwekutte nnyo mu byokufumbirwa abasajja tukole nnyo ssente niwe baba bakugattira ku mwezi niwoba nga mwekiisinga mu public nga laavu yammwe etiiriika naye ng'oli mwavu ssaawa eno nina omugagga obufumbo abwabuluzaamu omugagga ayingira mu bufumbo bwammwe n'akwana omukazi oyo omukazi n'atandika okukyukira ddala embeera nga takyakutegeera n'akutunulira ng'ebyokoola n'akutunulira ng'endeku
n'akutunulira ng'effumu akulabira ddala nga tokyalina n'amakulu ng'omugaggaze mu bulamu bwe. Ekyo nkirese buleesi nga ndi mu kugamba abasajja nti mukole nnyo. Gwe n'obeera okwatagana ne mukyalawo nga buli kimu muteesa, omuntu agenda kuva eno ng'ayina ssente ayabuluzeemu relationship eyo agireke ng'eri ku ttaka. Kubagamba nti nno Zali ono alayika abadde akoye Shakibu kubanga taliwangaala n'abantu. Kati alayika n'ono aladde amukooye ng'anoonyayo omuvubuka omulala kubanga waliwo omulala omusajja oba ow'amaanyi gw'alaba. Onaatuuka wa onaakomawa. Fayino oyinza okuba ng'omukoome naye onaakomawa. Abaana bo bakozi. Ebintu by'okola abaana babiraba. N'omuntu ennyini gw'oyagala gw'ofuula ti yebbaawo yenkana n'abaana b'obuwanvu. Benkana abaana be yazaala mu Ssemwanga. Oyinza ogamba baaluganda ne Sakibu. Kitegeeza oba oswala. Kati gw'ona pozi engeri gy'ali nti wejjinja. Kiyinza kuba kyekimusumbu. Ng'oba bejjinja mwewe muti. Ninga bejjinja tubalaba bangi nnyo. Si gwe eka asoose. So oyina okukula byogamba mundo ono omukooye. Bagamba omukazi omulungi omulabira ku malya. Ye paka ddi. Omulambo gwo ne gutuuka okubaga guli mu ddiiro nga basajja balinga 6 abagwetoolodde. Abaliwo ono alinawo abaana 2, olina 3, olina omaliriza oswadde nadde oli mulambo oba oswala. So oyina okwekoma mu kkubo olumu. Abasajja bangi bafuna obutakkaanya mu maka n'abakazi baabwe. Naye ne bagamba ani abaana baffe banaakola ki? Banaakira batya? Wakiri ebyokwegatta ne babivaako. Naye ne basigaza kiri ekiti. Zali yakisusizzaamu. Akisusizzaamu. Atagira asasule n'omwana. Agende w'omwana amusasule. Bali bufuna obutakkaanya nga ffe abananyi b'ebintu weetuli. Tuligenda ne tunona ebintu ebyo. Obugamba obuzenga nga tumaliriza. Zali. Sooka obugamba ebisembayo eri Zali. Nawuliriza sitole ya Zali. Nempuliriza sitole ya Shakibu. Era video yange ze nasoose okukola zabadde zikuba bonna. Niwe nekkaanyizza ensonga. Nendaba nga Zali ye musobya 100%. Era ndi ttiimu Shakibu. Ndi ttiimu Shakibu tunobe. Obufumbo bwa Lucky Zali bubanga buganye ate nawo bonobye mu bufumbo obwo boddamu to making sure nti si bwa Lucky Zali. Funo obufumbo obuli simple nga tebumanyikiddwa mu mawulire. Omukazi tomussa mu mawulire. Gw'obeere mu mawulire. Eyo katwasirike omulabirire eyo. Feffe nnyo okuwangaalako mu mawulire kubanga abakazi baffe abaana baffe tetubassa mu mawulire. Ffe okuwangaala mukko. Naye kati gwe bulwogera ng'omukazi omussaamu naye kati omukazi uyo serebu nawe oli serebu. Uyo omukazi akusinga following. Ko tolina kyojja mugamba. Akola live kuliko ab'e Tanzania, kuliko ab'e South Africa, kuliko ab'e Uganda, kuliko ab'e Zambia, bonna bali okubawuliriza nsonga zo. Ninga bonna bakimanyi bulungi nti omukazi oyo akuzaala. Oba balowooza nti mu Uganda tekisiza, gwe ayonoona, gwe agenda agoma wano. Mu Uganda ffe kisiza omusajja gwe olina okuba omukulu omunyumirwa. Mukazi omukadde neta odde ewaka batagala nakuddayo. Abadde ku kyo kya musajja waffe. Obufumbo yayingira bwa Lucky Zali teyawulira kayimba ka Molini n'antume. Kino kyoyingidde kiringa kiyungu ogenze abadde ku maggwa. Omuka gwatabuse kati avuddeyo. Gw'osalawo bw'oba oyagala okujooga sigalayo funayo omukazi omulala ebbali owase. Era omutwale ne mbazadde bo nti mukyala wange yoono. Eri obeere ku showbiz, obeere ku business, ate sina business. Kubanga omukazi talina kyakuwa. Showbiz. Ate ng'omukazi kimukakatako okukuwa. Ate kati talina kyanoonya. Bw'abikwaga abirabyo byonna talina kati kyayagala. So byebyo. Basebo ne bannyabo ensonga za Shakibu muziwulidde. Shakibu amagezi ge bakuwadde makulu nno. Makulu nange. Bulijjo nange siri kusaidie naye kati ate mbirabye. Olw'ensonga eyo tetujja sukkakaawo.